Congratulations ba mikwano muneyungeko tumwagalize ekkula lye yatuuseeko. Ensonga lwaki kukubiriza okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno Vika exclusive. Ffe tugezaako okukola follow-up ku mboozi ez'enjawulo. Ate amawulire tufuba okulaba nga tugatuuka we gaavudde wennyini. So olunaku olwaleero omukyala Phina Mugerwa tuzze tukakasa ebigambo bye twayogedde olunaku lw'eggulo nti baamututte dda yagudde mu kimmemmette ky'omukwano ky'omwana w'omuzungu. Omuzungu bamwogezza Oluganda era video ekakasa amawulire gaffe gye tuzze tukuzannyire. Gwe kennyini ogyerabireko. But credit goes to Noise Media UG. Thank you so much bro olw'omulimu gwe wakoze. Byebyo kakati mulabe enteekateeka z'okukyala nga we kwabadde omukolo ogulimu ssente gweyogerera. Omukolo gwa Phina gwabaddemu ssente. Abazungu ku bbali, Anko Kato Lubwama ku kido, Mama Annet Nandujja the yakiriya nakyo ekirala. Bangi, abantu bangi. Yes, abantu bangi ababaddewo ku event. Katubirabe, a video jiweka like, ekyo tokyerabiranga, lyeteeka eritufuga wano. Yes, kakati subscribinga ku mukutu, ebisigadde ojja kuba bifuna. Katubirabe. Omunyago gwammwe Phina AK Masanyalaze gwalese okakasa mumusiimye tukukiriza. Wow. Phina tukubuuza kubanga kana akabite tetulangirika tubeereko okakasa nti Rogers gwotuleetedde era ne ku mulundi guli yajja okubeera Rogers. Rogers, are you sure that you love our daughter? You will be with her until the end of my life. Sorry, just say something. I couldn't love anybody anymore. You can't love anyone anymore. Definitely not. Abanga mubiwulire mubeka mwike bitangire banda owa kamera tunuzayo ani mutunuzayo kamera. Repeat that statement please. I would like just to say it's been not only a pleasure, it's been the most happiest time of my life. When I first met Phina, I didn't know Phina at all. We met purely by chance, and certainly my love for Phina blossomed, and I just think more than the world of her. I really feel so proud to be a husband when that day comes. Oh. Wow. Phina is a slave. Celebrity. Celebrity. I am sometimes. What about you? What's a celeb? A celebrity? Sort of in the UK a little bit. And made them attractive to one another. Now, we begin the journey of legalizing their relationship. We ask you to comfort their hearts and to always encourage them and foster them to remain faithful to one another. And as they look forward for other steps of strengthening their bond of love and family.
Chigambe kamera. Aha.